الأيام والشهور ومفني الأعوام والدهور مضاعف الثواب لمن أعطاه والأجور وغافر الذنب لمن تاب إليه من المعاصي والفجور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم الصلاة والسلام على هادي الأنام وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان صلوات متواليات ليوم الخصام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatendo gonna amalungi Allah tabaraka wa taala yatandikawo ennaku n'emyezi gino gye tubala gye tutambuliramu. Ekyamazima ffenna tubala 12 naye Allah yenna nnyini 12 tebagine egy'okitoba gyavaawa okubeera 12 naye ekya Allah subhanahu wa ta'ala atuga nti giri 10 gyenkakasa nti buli ali mu muzikiti wano asobola okugibala okuva ku gusooka paka ku 12 si bwe kiri. Mwesekeredde ng'ate omuntu asobola okubala okuva ku Gatonnya gwe gusooka wekiri Januari w'Oluganda yani ate asembayo Ntenvu ye Desemba mu Luganda waliwo atasobola bigwamu wadde ate nga tabirivayizinga nga yabikwata nga akyali muto abiva kumu nga munnanga amanyiye eddiini nga byo yabinyweza nnyo naye nga bino tabikola ki yeekakasaamu Ramanzaani ye tumukola ki twekakasa Ramanzaani naye ekituufu Allah tabaraka wa taala alina emyezi gyatwetaaga tubale okuva ku Muharram guno oguggwako guno gwe tulimu nga bwe gitambula. Sijja kugezesa wano Musiraamu agamba gwe kyekikujja ewammwe yonna ero gyonswaze wano naye nga weekyekinge bw'oba giri ogimanyi simanyi kafuumuula mpawu ate mu Gatonnya gwakabwase mukulukusa biki otungo emyezi egyali gitambula n'embeera naye mulowooza bwe bikyali. Kati weekyekinge oba obimanyi nnyo biri osobola okumanya ne bino owulidde. Ate nze atamanyi biri mponye olina byomanyi. Wano abawagizi ba maniyu baliwa wano temutya muwanikeeko waliwo ogwenda wamma ki ekyabaddewo eggulo obunkenke agende tagenda mumumanyi yabadde agenda wangi yabadde agenda bamuyita Molinio ng'oli akwata airtime n'ebiseera ku leediyo awuliriza agenda atya. Kati simanyi abamuteebedde eggoolo be bamuwagira kubanga ekyabaddemu nti bwe bamukuba omupiira ng'akola ki ng'asibamu bwe yagobye mwasanyuse mwanyiize. Eyo saidi waliyo abamanyira yinaapu yonna gy'abadde atuuza nga takolagana nayo n'obabuuza mubeera eyo mu Manchester babiwa obudde ne babikola ki ne babiwuliriza n'amanya ne bagakwata ag'abaswahaba go mazibu nnyo n'ag'emyezi gino si kyekituufu wabula ebiseera bye tuwa eddiini bye biki bye bitono tusaana tutereezeemu. Kale Allah tabaraka wa taala yatandikawo ennaku zino ze tubala n'emyezi gwe tutendereza mu bujjuvu era mu butuufu bw'okukola ki mufni al-a'wami wad-duhur. Allah nno amalawo emirembe naki n'emyaka
mina emirembe gye mutunyumiza ffe abataaliwo. Era bwe balinga bajogera nemanyi bategeeza Pulezidenti Museveni emirembe gy'aba 7 amiri baba bategeeza ki aba 7 naawe tobamanyi abalwana entalo z'abazungu bwagambye ogw'omulembe gukyaliwo Allah yagumalawo n'omwaka guno nagwo gugenda kukola ki Allah tabaraka wa ta'ala mudhaifi thawabi akubisaamu empeera eri oyo amugondedde. Kale tumugondere atukubisizeemu ki era asonyiwa ebyonoono byabo abamwenenyereza. Kimanyi nti amanyi nnyo omutima gwo n'ogwange kyebikola n'eriiso lyo erikumpanyiza Allah alikola ki. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero gugamba nti fadlu taati rasuli sallallahu alayhi wasallama wa karamati atba'ihi, ebirungi ebiri mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'enkizo oba n'ekitiibwa ky'abagoberezi be. Bannange, abantu bangi tebakimanyi nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kitundu ku busiraamu bwabwe. Tebamanyi nkizo gy'alina, tebamanyi nti mu kumugondera mulimu ki, tebeefiira nayo. Era bamanyi kasita bakola ebyabwe nga kikoze ki, nga kiwedde. Ninawe nali ntudde seekoomu kuba yali seeka nga asomesa, nagamba Nabbi yatulagira mumugoberera mu bintu 2 byokka, ebisigadde kola nga bw'okola ki, bw'oyagala. Era n'abimenya. Yagamba Nabbi yatugamba tumugondere mu hijja, mumba mumugoberera ne muswala, kuba mbwezo ibada ziri direct. Khudhu anni manasika, ku muzego mba muyigako emikolo gya hijja. Ekyeswala sallu kama raaitumuni usolli, musaale nga bwe mundabye nsaala. Etali swala ne hijja gwekola byoyagala, onaakola ebya Nabbi onaamusangawo byonna onaabisobola. Nawulira nga nsiriira wentudde, ekyennaku ate abaaliwo bonna ne bakuba takibiira. Ne bakuba ki? Kakati nga sigaziyizza nnyo, gwolowooza zaka tugenda kugiwangaani. Ani yagaba zaka gwe tugenda okukoppa? Saagala kugaziyira eri nakuga nti mutuufu oba muki, naye tuyambagane. Zaka gwe ogiwanga ogiyiga kwani? Baganye nno okuddamu bamanyi tuli mu jjuma. Nedda, zaka tugiwengaani ngowa ero si bwagigereka. Kale okusiiba tusiibe ngaani? Nti nalabawo obuzibu, nsaba Allah mpa amaanyi nonyerezeyoko ku birungi ebiri mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga sireese bubi buli mu kumujeemera, kuba abantu babuze goleeta bibi byokka bye mutunoonyeza. Leero ndeese ebirungi ebiri mu kumukola ki, n'ekigendero ekyokubaagazisa mugonde, kubanga buli omu anoonya wafunira, munfuniramu wanga mumukoze ki, nga mumugondedde. Era kyenayiga mu bigambo biri kyandowoozesa nti eyali annyonnyola yalowooza nti buli kimu kyetaagisa, ate nga yendaba y'abasinga obungi. Buli kimu Nabbi abe nga yakyogerako n'ebitaaliwo nga waali. Nti omuvubuka bamugambe Nabbi yagamba hadisi egamba va mu betingi, alyoka amukole ki, amuveemu eve kuba essaawa eno takyaliyo okugyogera, ng'ejjega nti bannanga abeemubende, abakyala mubagulire engoye bambale baggumire.
nga nabbi yali ayita ab'emubende n'amannya gaabwe balyoke bakole ki? Bannange nabbi talina kyataasomesa, tekikola ki? Tekiriiwo. Era bw'oba olinda bwina agenda okwogera erinnya lyo nti Budala Kamaani ow'emubende va ku diba, nze nabbi nze nkugambye oyo tagenda kujja. Owulidde? Nga nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera erinnya lyo gwe ow'ekyasa kino olyoka ove ku ki? Ku butasaala, tekigenda kusoboka. Ebimu ku birungi ebiri mu kugondera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ekisooka arrahma, okusaasirwa. Omuntu agondera omubaka sallallahu alayhi wasallama, Allah amukola ki? Amusaasira. Kati gwali awo wennanga okusaasira kuwonoonya. Lino lyeddagala erisooka, ge magezi amangu. Allah tabaraka wa ta'ala agamba wa atii'u llaha, mugondere Allah. Okugonda kwe kuliwa musse mu nkola byabalagira. Wa atii'u rasula, era mugondere naki? N'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. Mugondere ebiragiro bye, mukole byabagambye, muleke byabaganye. We munaabikola la'allakum turhamun, mujja kukola ki? Kusaasira. Oluwalabu abalumanyi lugazi batuvuniranga la'alla eno nga batugamba nti oba oli awo, naye abamanyi ne batukakasa nti ya Qur'ani tetegeeza ki? Ssuubi, etegeeza nti ojja kufunira ddala. Bwe munaagondera Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallama, mujja kusaasirwa. Mugitegeddeyo ensonga? Kati abantu abasinga bamanyi okugondera Allah n'omubaka, eno almanzar, enfaanana yaffe, naddala abasalafu oba abatabbuliiki. Allah yatugondeza ekirevu n'engoye eziri ku ki? Ku mulamwa n'abakyala jalabibu n'ebanguyira. Awo twafunza nabbi byatugamba byonna n'olabanga ebiweddeyo sallallahu alayhi. Naye si kyekyo kyokka. Wa atii'u llaha wa atii'u rasula, mugondere Allah, mugondere nani? Kibuna bingi. Okugondera omubaka kirimu n'enkuza y'abaana. Byagala bayiga okwambala obulungi, ani agenda okuzibagulira? Kituufu ekifaananyi kyekyo kyolimu, era oli wakiraba akusuubira okubeera naki? N'obukkiriza. Kuba obukkiriza tusuubira buki? Tetubukakasa ku muntu, tubumwagaliza. Ennyambala yaffe n'endabika abatulaba batusuubira okubeera abaki? Era nga kyekirungi. Naye ebyawaka okubireeta nga nalwo lutalo, ate ng'oli mufunyi, la'allakum turhamun, egenda kuvaawa. Kuba awo nabbi oba tomukoze ki? Tomugondedde. Bye tulina omugonderamu biki? Bingi. Oyagala kugondera nabbi ng'olemedde kukubba minzaani, ye yaga nti gibbe, bwagamba sallallahu alayhi wasallam. Tubobera ku stage kwokolera owa taxi ne boda n'enkofiira yaffe, naye vumaganya busiraamu, ng'owemmula, ng'ovuma, bakasoma basike ku mukono lwampaka. Naddala waliwo abavubuka nga bo abatunda, bakasoma basika baki? Mu bibuga, abatunda engoye olw'eggulo. Omuwala mukwata ku mpaka n'amuleeta ku lugoye lwakola ki? Lwatunda, bwagana n'amuwerekereza eggambo. Ng'ekifaananyi mu butuufu tekinyumye. La'allakum turhamuna, okusaasirwa kwe twagala Allah atusaasire subhanahu wa ta'ala. Kuba tekujja kuba kwangu nga tulondamu biki? Bimu. Ensonga ey'okubiri, alhidaya, okuluŋŋama. Buli nnaku tugaala ihdina siratal mustaqim, Allah tuluŋŋamye ku kkubo eggolokofu.
ekinakuyambako ekirala okulifuna kugondera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Allah tabaraka wa taala atuga nti wa in tuti'uhu tahtadu. Aya yasoose eri mu surat Ali Imran 132 ene y'okulungama suratu Nur 5:4 wa in tuti'uhu tahtadu, bwe munamugondera mujja kulungama. Bannange musuubira nti Allah yatuma butumi mubaka na busiraamu nga tamuwadde kyakukola? Bannaqida batugamba ti alladhi shara'a al-ghaya lam yansa al-wasila. Eyatulalikako obusiraamu nga kyekirubirwa kyaffe ffenna mu nsi muno tugende nga tugenze nabwo, lam yansa al-wasila, tayinza kwerabira kkubo gye tulina kuyitamu kubukola ki? Kubukola. Kati toyina bw'oluŋŋama nga ate togoberedde yakola ki? Allah gwe yatuma nabo. Wano abasinga kaŋŋambe ffenna, omuntu bw'agula ekintu ekipya nga kyavudde mu factory atamanyi nkozesa yakyo, afaayo nnyo okubuuza bakikozesa batya. Bw'eba mmotoka ne waba yeyazika neyazika, abuuza amafuta ogaggulira wa? Nti wano. Ogisiba otya? Mbuulira ebyenjawulo ebigiriko. Tawe oba osiba buleki ogirinnyamu kuba wona alinnyo nnyo otomedde. Nze mmanyi bwe nvuga emmotoka yange. Teri yafuna kintu n'atabuuza bwe bakikola ki? Munnange bakikozesa batya? Bwe ziba mashini twekendereza nnyo. Omuntu yegendereza alaye mashini wekola ki? Wekola. Kati gwosuubira obusiraamu obunene obwa buli muntu mu nsi yonna bwo bulyawo butambula byabo? Tekisoboka. Kale abaagala okuluŋŋama era nga ffenna kye twagala tugondere omubaka sallallahu alayhi wa Allah atugambye wa in tuti'uhu tahtadu, bwe munamugondera mujja kukola ki? Mujja kuluŋŋama. Obujulizi bungi awo, naye nsaba nneme kubugaziya nnyo aya kanzibawe buwi ku nsonga eyo gye tumaze. Suratul A'raf 158 nawo ojja kugaziyamu kuba Allah tabaraka wa taala yatugamba aya mpanvu. Fa'aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummiyi, mukkirize Allah n'omubaka we nabiyil ummiyi, kyomanyi mukiwulira nnyo mukimanyi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, nabbi oyo akkiriza Allah tabaraka wa taala n'ebigambo bye. Wattabi'uhu, wano wewali ensonga yaffe, era mumukole ki? Mumugoberere. La'allakum tahtadun, mulyoke mukole ki? Muluŋŋame. Gye tufuna mu kugondera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga yasoose kwabadde kufuna kusaasirwa. Eyokubiri okuluŋŋama, nga mbasomedde aya eri mu suratul A'raf 158 neya suratu Ashura 58, nga mbasaba ezo muziwandiike munazongerezaako. Ensonga eyokusatu murafaqatu alladhina an'ama Allahu alayhim, okugondera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obeera mu kampani, oluganda lwambuze naye nkyalunoonya, naye okuliraanako oba okubeera wamu n'abo Allah be yawa ebiki? Ebyengera. Mubamanyi be yawa ebyengera bye tusaba mu swala buli lunaku? Era annabiyina seekamuza suna ayogera seeka, kati si gwe njagala. Abakyala ogamba ihdina sirata almustaqima, sirata alladhina an'amta alayhim, abo be yawa ebyengera obamanyi, boosaba obeere nabo. Barakallahu fikum. Seeka Muhammad Arifi
tugende bakitereeze wali. Ensonga yajati mugikolekaawo. Zaka Muhammad Arif yali mu ddarasa efaananako ng'eno, n'anyumya naga yali tamanyi sigala alimu eminwe emeka, ndeta kyakulabirako. N'abuuza abavubuka, sigala alimu eminwe emeka? Olw'okuba ye yali amanyi mitono yagamba 12. Omuga la wallah tegisobola kuba 12, giri 20 naga kituufu. Kati wennyini n'abakyalenge nga n'abagamba mumbuleyo ku bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi. Yasooka omumoya yamugamba Fatima, yamugamba muwala we, naga subhanallah. Ekigambo kino kikulu, oteekwa okumanya boosaba be bakola ki. Naye ensonga enaatutuusaayo endala etuyambako ng'oggyeko okusaba obusabi nti nkusaba ekkuba eggolokofu, okubeera nabo kugondera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi. Mulimu bannabbi, shuhada lusigadde luwalabu, abajulizi otegeeza abennamugongo, abazirwana. Kale mu Luganda abajulirwa oba abajulirwako ki? Kale abafiirira obuki? Obusiraamu, abalongoofu. Ayo yennyini mulinga abagimazi, naye kambalagiri eweesangibwa mu Suratu Nisa 69 paka 7. Allah tabaraka wa taala agamba nti waman yutii llaha warrasula, yenna anaatwala obuvunaanyizibwa ne yeewaayo agondere Allah tabaraka wa taala. N'omuki temwerabira musomo gwaffe obulungi bw'okugondera Nabbi Muhammad n'ekitiibwa oba enkiza abagoberezi be gye bayina, kuba temuli balayisa. Olabye gy'olaga okutuula n'abanene olw'okugonda. Fa ulaika, abo nno maa alladhina, bagenda kubeera bumu n'abo an'ama Allahu alayhim, Allah be yawa ebyengera, minan nabiyina, mubaki wassiddiqina, n'abogera amaki oba ab'amazima, washuhadai, n'abafiirira obuki, wassalihina, n'abalongoofu, abakkiriza abalala bonna abaki. Ate tagenda kubeera bubeezi nabo. Allah nti wahasuna ulaika rafiqa, eyo nga ye gurupu esaana okubeera nayo, yeesingayo. Wantubeera mu ntalo z'ettaka zemulaba ku TV ne zemuwulira, naye abatera okuzibeeramu ababuzaabuza abantu babeera baani? Abeeyita abakungu abakola ewaani. Nze nva mu State House. Ekigambo ekyo kyokka abalabbayi batubbirako nnyo, kuba nawe okakasa nti gyavudde waki wakitiibwa. Ono engeri gyali bwati munene ajja kuba nnyambye. Akola mu State House, akola ku division, akola wani wa meya, amakulu waliranye wali waki. Kakati ate bino ebitunyumizibwa ebya Allah byo byaki byanjawulo. Wahasuna ulaika, ogunno gwe mukwano, ye kampani bebasaana bebabeereka nabo, naye nebyo si byabwe. Allah aga nti dhalika alfadlu min Allah, eyo enkiza eva wani? Wakafa billahi alima. N'olwekyo okugondera omubaka sallallahu alayhi wasallam mulimu obuki obulungi. Tonyigira wamu n'abanyiiga n'abatabyagala, ng'okwata enduli, kubanga waliyo eyakunyiiza, eyakola ki, n'osalawo gwe ate ojemere bujemezi nabbi, kubanga aliko obuufu bwe twalondayo, ate nga nakyo si kyekituufu. Nti buno abafaanana bati bokka be bagonderaane nabbi baba bamugoberera, si kituufu. Bingi nnyo, byonna tuteekeddwa kugoberera ye. Ensonga eyokuna,
taatu rasul okugondera omubaka sallallahu alaihi wasallam amaanun min aladhab oba ofunye security oba owonye ebibonerezo oba owonye ebiki era ekyo basahaba radiyallahu anhum bo bwe bakimanya nga tebagala kuva waali tebagala kumujemera batya kuba bakimanyi okumunyiiza obunyiiza nanyiiga ekiddako kiba kiki tyani anyiiza omubaka wa Allah naawe oba teweetya bakugjeyo mu bantu bonna nga go wajemedde omuki oba olabye waliwo ekyafaayo ku musajja eyagaana okuliisa ddyo mumanyi mwakiwulirako oba mukisomako nabbi yamugamba nti kul biyaminika liisa omuki omukono gwo ogwa ddyo liisa omukono gwo naagaana yamugamba nti mastata'tu sisobola si mu ngeri y'okuba nti omukono mulwadde kale tegusobola kulya naye sisobola nze nja kuliisa ki kono namugamba nti liisa ddyo naagaana nti lastata'ta era tolisobolera ddala kamu ku byamagero ne gulemalirawo awo ne gukalambala naabanga buli waayita bamusongamu oyo yajemera taataani tata Kasimu oba nabbi Muhammad sallallahu alaihi kati baba abeera naye batya okunyiiza nabbi n'omujemera kubanga ebibonerezo bikola ki Allah tabaraka wa taala atugamba mu suratul Anfal ti wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah yali tayinza kubabonereza ng'ate okyali mu bo oli nabo oba tayinza kubabonereza ng'oli ki nga bali wamu naawe ekizibu ekisooka ng'oggyeko ekyokuba nti bali bonna ate ye yabeera ng'asaba Allah tobabonereza ng'ekisooka kulimira okutusaasira Allah takola ki kale naawe bw'onaabeera naye kuba tolina gy'ogenda mujja mu buntu omuliraane naye ebiragiro bye byeyasomesa bikola ki bw'onaabigondera ojja kuwona ojja kukola ki ojja kuwona kuba waliwo hadithi mwatunyumiza ekifaananyi kye n'engeri Allah gye yamukola ki gye yamutumamu yagamba sallallahu alaihi wasallama inna mathali mazima omufaano oba ekifaananyi kyange n'ebyo Allah bye yantuma nabyo kamathali rajulin faananako omuntu oba omusajja istawqada naaran akuma omuliro gwe wali fabada alfirashi yaqa'na fiiha ebiwojjolo ebiwuka ebyagala ennyo ebitangala n'omuliro nebikola ki nebitandika okujja nga bigwamu naye omulimu omukulu gwakola nyini kuma muki abigoba temugwamu temukola ki temugwamu abitaayiza tebikola ki n'agamba nti naye nga byo bigwamu buki kyavanga nti nange gye muli ninga omusajja oyo akhudhu bihijazikum mbakwata mu nkende wano abakubi b'ebikalu be bayinza okuvaayo obulungi jangu si mu ngeri yakuyiikiriza naye kuwa kyakulabirako kiveeyo waliwo omuntu gwe bakutte jeeke kakala ate wano kyuka otunula eri akwata wano bwoti nga bwe weesika ogende genda nga yasika togwayo nga obukanya kukola ki nabbi bwatyo bwali gye tuli tolya ribago ga nja jirya nze sibeereko obulungi wasa nja kwenda tobba nja kubba akusika lwampaka gokola ki ogenda naye mwe munneesikako mwagala kukola ki mwagala kugwayo kale bwe tumubeerako tetujja kubonerezebwa tutegeeraganye tujja kuwona ebibonerezo kubanga yaleka atuluŋŋamizza bonna abivaako ofaananga ebiwojjolo bagaana okugwamu nga byo bikola ki tabigwamu